basajja mivule afuka ku buliri. Kyova olaba ssaagala nnyo kwonoona budde bwange bwa buvunaanyizibwa ku muntu afaanana nga ye. Waliwo ebyokwogerako bingi nnyo mu ggwanga ate eby'ensonga. Kati batutegaatega ebintuntu nga bino bijje bituwugule bitujjenga ku mulamwa. Ndeke okwogera ku nsonga y'emmwanyi abalimi gye beesunga. Ndeke okwogera ku nsonga y'abasuubuzi. Ndeke okwogera nzibiikirize ekyabwanika ne Katuntu okugenda mu NRM. Ye oli yagenze mu NRM, omulala yagenze mu State House, kyonna kye kimu. Ndeke okwogera ku kya Paalamenti eyagenda eggulu n'evaayo nga terina kyesizeeyo kyokka nga bagenda bagamba abantu beeyo nti bano bali mu kubalemesa nammwe kukungulako naye nga tebalaba yadde ekinnya bye babasigira empeke ya kasooli, wabula kye baakola eky'amaanyi kutwalayo nkumunye ku baana baabwe. Ndeke okwogera ku ebyo. Njogere ku basajja mivule, omusajja afuka ku buliri ku myaka gy'aliko, eyalemwa n'okufuna eddagala erisobola okumuvumula okufuka ku buliri. Kyokka ng'ate eddagala erivumula okufuka ku buliri munnange lyangu nnyo. Asobole okufuna eddagala erimuvumula obwavu ng'anoonyereza ssente dduniya agigobye okuva lwe yazaalibwa paka wuuyo anaatera kufa birwadde bye naye nga tannazifuna. Onsuubira okwonoonera ku oyo obudde. Akyasobola okuvaayo n'akola nga ddiikuusa oli gwe twayogeddeko mu vidiyo ey'eggulu nga njogera ku Susan Beck. Era waliwo ababadde bankubira amasimu abantu ab'enjawulo. Yeekolera omusajja ayogera eby'ekisiru, vaayo omwogereko bakomrades ba maama bataata bassenga bakojja ba anko baani n'obagamba yii. Ndeke ensonga z'eggwanga ez'obuvunaanyizibwa era ez'amaanyi njogere ku ono ow'okutega ekiveera